Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinza okutulaba tukwagala nnyo kino kyaffe kya kusatu eky'olunaku olwaleero kama tukwebaza olw'ekisa kyo mwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ono mutusabidde. Amina nnyo era amina ddala nyongera okulamusako ku bina atwekumiddeko okola ky'amaanyi nnyo okuva liri bye twatandikidde okutuusa n'essaawa eno. Mukama akutuwera omukisa okuyita mu Kristo Yesu. Amina. Kakati Tubakonkona yabuddeyo nayanukula omutume Kisa ku vidiyo ebbiri ze yakola era twavuddeyo naffe ne tuzikuwaawo obadde oziraba bwekiri. Yagambye yavuddeyo n'akola tayita egamba mwe bantu mmwe muve ku basumba. Bantu mmwe muve ku basumba. Bantu mmwe yamutadde mu kategore y'abantu. Anti yukonkona. Eyo levo yamukonkonya ku mutwe gwennyini. Kakati konkona alina pointi ze yakoze. Nozamaye onooziwuliriza ojja kukkaanya naye oba okwongera okukkaanya n'omutumaani Mukisa. Kakati konkona yagambye Mukisa oba olina ekibiina ky'owagira olira bulungi nnyo ali tusobola tuwaliriza naffe tukiwagire. Totukaka kyeka gwolina ekibiina kyokola ki mbu kyowagira. Kakati tojja tukaka naffe tujje tukweyungeko gwe sigala mu kibiina kyo. Gwe lwaki walampa oli lwakuba mutawagira kyowagira. Oli oba alina byawagira muleke bwekiri byonna biwagira ebyo naye lwaki ovaayo ate n'omulumba. Kati simanyi oba yategedde ensonga ya Mukisa kuba Mukisa yadde alumba statement ey'ekisiyaga. Okusinziira ne Katambi ako kenalabye yakoze ka video akasooka teyakawulira. Akasooka teyakawulira yawulidde kano ak'okubiri. Ekisinga akasooka yakawuliriza kyali muyambi. Ngoni ali ku issue ya bisiyaga. Konkona naye amanyi ekituufu nti ebisiyaga mmwe birimu mu ggwanga. Kati oli kyeyabaddeko nfaku zaali issue bbiri. Issue y'ebisiyaga ne issue y'omusaayi ebintu bibiri bye biri kuleeta confusion. Kakati ndoza tusooke tukuwe konkona konkone tunadda ndoza tulabe ki ekinaddirira mu dakiika zijja kuba nga 3. Amina. Fenna tuli bannayuganda omulokole n'atali mulokole. Njagala kutegeeza mikwano gyange okuvayo n'enjogera kweyo ensobi omusumba Tomu gye yakoze nze gye ndabanga ensobi nze tekitegeeza nti namuguddeko olutalo. Abalokole babadde bankubira amasimu bampandiikira obumeseji tomwogerako tokola bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza nantabuulirirwa yasaabala gwa bbumba ate mu bulamu buno tukola ensobi ekituyamba okuleka ensobi ezo ng'abazirabye nti nsobi batuwabudde nga bazoogeddeko. Bobi Wine munnayuganda gere kati abamulowooza nti muzimu era mbalamusaako mwenna bannayuganda abantu ba Katonda n'abaana ba Katonda. Ku mulundi guno ngenda kwogera nga ntegeeza mwenna bannabyabufuzi nga tonnaba kubeera munnabyabufuzi wasooka kubeera munnayuganda. Nga tonnaba kubeera munnayuganda waliwo eyakutonda. Ekintu ekirala bw'oba olina ekibiina ky'owagira tolowooza nti gwe ategeera okusinga abalala bonna. Ate n'ekirala okimanye nti abantu mu Uganda yonna tebasobola kuwagira kibiina kyo. Kino mmwe bannabyabufuzi mukimanye kino kye twogera. Ebyobufuzi tebifugira mu kkanisa. Ekkanisa erina ebigambo byayo. Ekkanisa erina gweweereza. Mu kkanisa mulimu abantu nga ba bibiina bya njawulo.
naye bonna ekibatwalayo baba tebazze kuwulira byabufuzi wabula bazze okuwulira ekigambo kya Katonda. Kati teriyo musumba yenna gwe mugenda kusalirawo ate tewali gwe mujja kukkakanya. Bayibuli esomesa etya? Yesu ayogera ebigambo bino mu Yokaana essula ya 12 olunyiriri olwabiri mu 6 agamba bw'ati, omuntu bw'ampeereza angobererenga, nange gye ndi oyo muweereza wange, naye gy'anaabeeranga. Omuntu bw'ampeereza kitange alimussaamu ekitiibwa. Kaakati abasumba tebaweereza bakulembeze ba byabufuzi, abasumba tebaweereza bibiina bya byabufuzi. Bw'obanga ekibiina kyo kiremeddwa okumatiza bannayuganda bonna kiwagira, ogwo si musango gw'abasumba. Mulekeraawo okudda ku social media okuvuma abasumba n'okubakkakkanya, teri gwe mugenda kuzannyirako. Obanga Katonda assaamu omuweereza we ekitiibwa, gwe gwani atasobola kussaamu muweereza kitiibwa? Wakoze ensobi musumba, wakoze ensobi. Aweereza gwe mumusasula, akolera kibiina kyo, akola mu gavumenti. Mulekeraawo jooga abasumba. Abasumba baweereza Kristo, baweereza ba Kristo, si baweereza abo gwe. Abaweereza ba Kristo baleeta message eri abantu ba Katonda. Bayibuli kyevudde eyogera bweti mu Yokaana essula ya 12 olunyiriri lujja kuba 49. Bayibuli esomesa etya? Kubanga saayogeranga nga nze ku bwange, naye kitange eyantuma ye yandagira bye nnaagamba era bye njogera. Ebigambo bye twogera mu kkanisa si bya kibiina. Mwawule ebibiina byammwe, omulabe wammwe mumumanyi. Bw'aba abalemye ate temutuleetako kajanja. Muve ku basumba, mubaviireko ddala. Toyina buyinza buwabula musumba, si gwa wabula omusumba. Totumangako musumba, tomutumangako. Ekiwabula omusumba kiri wano, kigambo kya Katonda. Bayibuli esomesa etya? Luka essula ejja kubeera ya 10. Luka essula ey'e10 katugende ku lunyiriri lugenda kubeera olw'16. Bayibuli egamba bweti, Yesu agamba, abawulira mmwe ng'awulira nze, era anyooma mmwe ng'anyooma nze, n'oyo anyooma nze ng'anyooma eyantuma. Kakati mmwe gabalemye kunoonyeza mukulembeze wammwe kalulu. Munoonyeze omukulembeze wammwe akalulu, muve ku basumba. Munoonyeze ekibiina kyammwe obuwagizi, naye mukitegeere nti Uganda erimu obukadde 45 n'okusoba. Bonna tebasobola kuwagira mmwe. Naye muddaawo okumanyiira, kujooga, kuvuma na kukkakkanya abasumba. Ekyo mukyesonyiwe, tubalabudde. Pozinga mwe mwagala okubeera omulabe w'ekibiina kyammwe. Kokuno omuwulidde ayina ensonga nnyingi n'obukambwe abulabika. Tayagala bawalampa basumba. Sokozunga ekyandikwa kya Sosotwa ekya Matayo 12:26. Ekitabo kya Matayo essula ya 12 n'olunyiriri lwa 26 lutugamba bwe luti, ne Setaani bw'agoba Setaani ayawukana yekka na yekka, n'obwakabaka bwe bulibaawo butya, n'obwakabaka bwe bulibaawo butya. Alina agamba nti tulinga abeeyawudemu. Tulina ttiimu eno. Setaani ne Setaani bwe beekuba tekisoboka. Kati ffe ab'ennyumba emu kijja kiti oba ye Setaani tasobola kulwana na Setaani munne beebamu. Kati ffe kiki ekituleetera okuba nga tutuuse ku eyo level? Ntandika okweyawula. Tweyawudde, tuli kwekuba, tuli kweyuzaayuza. Naye mu butuufu pointi nkulu. Ate kati ate ffe tutandise okweyuza ffeka na ffeka. Agambo igwe woba olemereddwa
okumatiza abantu bawagira ekibiina kyo ebisirika biveeko obadde kyolina okukola kumatiza abantu obagaza ekibiina kyo ate simanyi alina batiza abantu bagala Kristo mu kifo ky'ekibiina watandika okuuta akadingidi ka politics aba aviire ddala kuki naye kati kumulamwa otandika okukuuta ate akadingidi okusobola ku bigambo byaga kirabika mwe mwalemererwa muli bafeeriya okukakasa abasumba okubeegattako ayagala opposition ino omugaati naawe basumba benaku no bamugaati naye wakuba abantu bali bakola bukuzibuze fisha omuntu akuvuganya talina mugaati era ate kyemumanyi singa naye abadde n'omugaati wandiwulidde ate kale kankusese wandikiwulidde wuliriza tugeze mu Brian afuuke president yes mu 231 omusumba n'agamba oyo tetumuwa ataliyo bajja wano oyo bagamba bannaye Mukama yawulira saala zaffe naye Mukama nga mulungi obongera okusabira eggwanga literedwesa okulabe ebintu ebitambula okitegedde naye Mukama nga wakisa tewasobola kusigala ku saidi yaabwe nti kati tuli wano tusigadde wano ate kati ajja tugamba nti afe omanyi fe abasumba fe tubawo kulungamya yenajja omanyi ebiseera ebyo bintu bingi bitusumbuwa aye alolaba tujja tukesa gavumenti eddako etulabire mu kategore ey'okubanga tetulina amakulu tulwanyisa tugezezaako okwekubira ekanisa yeekubira twekiise which is very bad fe tuli neutral tulina kuba wakati tuli neutral kwegayira Mukama kutuleetera muntu mutuufu okwagala kwa Katonda kukolewe mu bulungi naye kati bwe tulaga side tugeze ebintu nebitagenda nga ffe tulowooza omuntu anaddako ayinza obutatuyisa bulungi ayinza obutatuyisa bulungi kuba naye aba abeesasuza jukira olisina mulokole tugeze awangu lulwainisi mulokole asobola okugamba night prayer mbijjeyo kuba tebina namakulu mwali munkuba akuba wano muŋŋandu bana tebaza Mukama omukulembeze watuwadde eddembe ly'okusinza bate tosinza nkugambye waayitawo bayinza n'otegekawo service batanaanalayira tusabire omukulembeze omupya twebaze Mukama kuba pulezidenti obunanfuusi naye gwe lukituufu abalokolera nanfuusi oyogera bwetyo tolidde tuli bazibu okimanyi ate tulidde ddira okusingako ate bali omuntu akulagirawo side at least omanya engeri y'omwanda olingamu naye omuntu ali awo nga ye tategeerekeka oyo abadde eddira ennyo nekyanazaako tokitegeera abuukira bwokiza kati ye kanisa kakati goko naali mugamba gwekuuta akadinyidi kakuute abasumba banno bakuwulirize babakkirize mu kibiina kyammwe ne bakabalemye kale tolumba bali abakkiriza dde ekintu ekirala kati omutuma alina kuuta akadinyidi ka Mukama we Kristo ate kati kimukuusa akapolitics aba avudde ku mulamwa naye kirabika abantu wano oba ensonga ezimu tebazitegeera bulungi andi ekizibu tulaka vidiyo kati oyo singa yawuliriza bubiri yali baddemu katirista akatonotona akategeera omutume kyabadde agamba kuba omuntu wabayo nagamba nti naye okusinzira ku gundi wayogedde bwati ekintu ekyo kikirungi bw'ate oŋŋamba oti agenda akuudde naye kirala tukaatamira omuntu kasotamira omuntu ne baba bamugerako amazima olabira ddala nga bamukonjera ajja mu ngeri ya Bayibuli kakati atuwadde Matayo 12:49 Yokaana kubanga saayogera nze ku bwange naye kitange yantuma 49 Yokaana 12 waliwo okusoma 48 yenyinyi 49 yembadde nsoma kubanga saayogera nze ku bwange naye kitange yantuma ye yandagira bwe ŋŋamba era bwe njogera ayandi yagambye ng'omusumba gw'omuwa ebyokwogera alina muwa ebyokwogera aye nga ye ng'agamba omutume mukisa sirika si gwokolekitinga omusumba ayina yamutuma kakati yamutuma politics anti nange mbadde ngenda kukubuuza yamugamba ayingire mu politics
oba yamutuma kulaga side kwawula alina okubeera ku neutral ground eyamutuma yayagala abanupu ayagala banalemu ayagala abadipi bonna bamukkirize naye kati wogamba nti nno nti tokolekitinga musumba obanga ndaga nti kati mwabasumba muli ku level etagambwako Katonda yekka yalina bakolekitinga which is wrong naaba musumba muno talina kukolekitinga si ye yakutuma guno bakuyita batya mumubiri tegukola nsobi agwate omusumba gugwe tegukola bagukola mu kyuma nawe mutulekeemu tegukola kudiru ki ali omusumba byonna byayogera biba bya mwoyo mutukuvu sitaani agaba obubaka katonda agaba obubaka kati oba okitegedde ali omusumba ye sitaani tamuwa sitaani awandiga kale wabanga tamuwa yesu yatugamba atya okukyaki ndikuwa omusumba enendiga ziteeka kati lwaki amukuba lwaki amukuba ate endiga zesasigala watali musumba ani agenda zirabira uliriza akugambye nti ndikuba omusumba tagambyeko ndikuba endiga lwaki akuba omusumba ati gwe mutwe leka kulembera kyova akukuba ate ebizibu byabali byonna nzabiyetikka gwe obirina gwe wazirika kituufu wazirika ebyabali byonna ebikugwe batukisa ne bazitolera bambi abasumba ozitoye babe nebiyogati batukisa bambi ne boogera ebitakwatagana kati musumba Katonda yekka yalina obuyinza obutereeza omusumba okusinga ku konkona n'ekyawanikibwa kyaleese agambye Mukisa omanyi omulabewo alinga muga omulabewo omanyi Museveni ye NRM si pastor okitegedde kakati gwe face your enemy. By the way, for your information, you people, abantu si balabe baffe. Sitaani abalimu ye mulabe. Kati ffe tugenda ne twerabira nti sitaani ayambadde omuntu kati ne tukitunuuzaamu omuntu. Kakati kambuze omusumba konkona gwategedde otya nti kati Mukisa mulabe wa Tom oba Tom mulabe wa Mukisa. Awo ni point awo. Era nti naawe waliwo kuba oli teyayogeddeko oli mulabe wange. Bwebitegedde otya? Abalisiba oli tagambye tukati oli mulabe waffe. Ayogedde bwogezi. Yes. Alese viiri ng'omuntu. Ate amuze mu kategole ey'obuweereza tazze nga munnabyabufuzi. Singa wadde munnabyabufuzi yalukubye bukubi gavumenti. Tulaba ono gundi buloogo eri avaayo jjuuzi. Oyo gwe twakakola. Yavuma yakola kinavoola. Naye akugambye onaze bulungi. Tetugina kikola bwe tuti. Ekintu tukiraba bubi. Kiyaga byaliwo. Okitegera? Yes. Nga ddamu mukulu munne. Naye ekyandooza abantu temanyi ngeri ya responding n'attacking ndooza tebabyawula. Kati ono yadda responding. Yes. Aliye konkona yagamba stop attacking. That is wrong. Kitegedde? Kinangi nga nze. Kakati oliwo ogamba nti nde musumba Tom nti Bobi Wine mulabe we. Okusinziira n'okuye jjukira yagambye nti waka video sinakalaba kuba mu statement enkulu mbu embalasi yaki ey'omusaayi ye nga naye bwakitegeera kyekyo oyo ali munsi ya mwoyo alinga kugamba nti oli alimu ekirimu kyetutaagala ye oli si mubi naye waliwo ekikola kye ekimulimu oba ekimuli emabega abana ono Mukisa agamba Pastor Tom talina buzibu naye waliwo byayogedde ebitali biru ekitegeeza nti kati awo ekigoyinga deep waliwo kati power against power amaanyi gali mukweko so yamugambye olina buyinza bukoma ku oyo bulungamya musumba n'abaayira abeeyogedde nga tokkanya nabyo nga si bituufu olina buyinza tusirike busirisi omwoyo Mukama yamutuma naye singa bukya ku makya pasita n'atugamba tugeze ekigambo kimuvudde Mukama mwena mugende mubbe tugenda bugenzi ate kati gwolina obuyinza obukolekitinga musumba olwokuba nga tuga tugenda tubbe abaana ba Isirayiri tebanyagulula abaana ba Egypt
Sebo tebanya. Na bava mu buddu. Tebanya gulula kuba. Baba ne baba yazirako bintu abantu ala. Ate kati abawenya ko. Era baba. Ata jakuweto. Abana bayisiraire bali bava emisiri. Yabafe bamukama Byonna babanyagululako. ni mukama kato. Okuba batukera ne basirwa ne bakolamu ebitali mu makulu. So basome Luka. Kumi mukani. Ekitabo kya Luka sura ya 10:6. Obanga mulimu omwana w'emirembe, emirembe gyamwe ginaabeeranga ku ye. Naye obanga singa si bwe kityo, nate ginaddanga gye muli. Mutegeeza ki? Kitegedde. Naye yagambye yasabye Musumba Mukisa Pulira bulungi nnyo. agenda anoonyeza ekibiina kye akalulu obuwagizi. Agenda anoonyeze kaada we. Kaada, bamwita kaada. Simbyewo omukulu Kyagulanyi. Agenda anoonyeza obuwagizi ave Musumba Tom. Naye kati ye Musumba talaba nga abantu bali banoonyeza gavumenti obululu indirecti. Ye takiraba. Aye yagambye muba temulina ngeri ematizaamu bantu bammwe. Then you are failure. Analabe wa Kanani nga nayayogera. Mbu ye talumba Bobwai. Naye amubuuza ebisiyaga kiki bwamwanukule. Akati Aye nayasooka tunnyonnyole. Ebbiliyoni ennya. Ebbiliyoni ennya kiki nafe atugambeka. Story ki? Zaddawa. Naye kanguuze. Buli omu alina ebizibu. Era buli omu alina byabatolinga nabyo. Yesu yagamba lwaki okujja akantu mu liso ly'oli. Yagamba kajonjo nga ggwe olina enjaliriro. Olina omanyi bayita enjaliriro iba nene bweti. Olisagala aye Musumba yalina ebizibu. Naye ali kumunakongera yaguba omukyala. Bayibuli netokola ki? Temukkiriza. Kale naye asooka atunnyonnyole story ki? Kiki ekyaliwo naye atubuulire. Njiri ekye naawe abantu batwalawa. Obalaga musana? Kuba aligwa bulungi olinga ogamba nabo okowalira akagamba bulijjo naawe goba. Goba genda. Waba kulemeredde goba. Kale nawe story ki? Kati njiri ki eyo? Ekiba kiri kibi n'ekyo kibi. Naye mwennyini sigenda atya kyogera. Bya Pentagon bimuba nga tabinyikako. Pentagon soke tugireke. Tugireke? Pentagon soke tugireke. Teyewulira ba. Pentagon soke tugireke. Tobanya. Tujja kuddamu Sandejja. Kyaka Museveni wanaddako. Ayinza omukwatirayo oyogedde bw'otyo njijukidde ka statement yako. Yatugamba singa Mukama atuyamba. Omukulembeze ono naddako. Tugenda zima Pentagon. Ate ayinza omuwaayo ekibaasa. Gamba akasente kaffe bakateeka mu State House. Donation mukulembeze asobola okujja n'agamba mbadde biliyoni 3 eze Uganda bano. Ntandikira awo ab'Ekanani. Kitegedde. Era temanyi wanaddaka ajja kulwana nnyo omukyaze. Ku Kanani. Kwena akyaza omukuuka. Minisita yali awo oyalama mbu tulina enguudo eza kolansi 619 lino eggwanga eryo liri ku bikukujju neno likale bwerebwe kubanga olaba n'abalikulembera saa yonna ligwayo oba statement ez'abakulu zonna tezikwatagana. Wali mukwewandiisa omukulu yasaba akalulu mu mwaka 1926 paka 2031. So kakati byebyo bigenda mu maaso naye kanisa tudde ku kyaffe. Nefe kanisa tudde ku mulamwa gwaffe ogwatuleeta. Bali ba politician batukozesa bukozesa. Tebakimanyi bino ebintu byakuggwa. Ate bonna tekuli mulokole. Ate bonna tekuli mulokole. Bo tebanyumiza babakozesa ne babakasuka. Wano muzeeyi Museveni nga yavuddeyo nayogera ekigambo ku balokola naye eri asobola okiddamu mwaba boogera. Tatuyisaamu eggaali. Kaseera n'atuyisaamu eggaali. Atumanyi tuli babbeega mu State House. Okitegeera.
atuyisamu eggaali buli ssaawa nze naye muntu tomuleetako obusimu yabagamba balokole mulekana kibiki temwanyega amusirika babanga ne bannange naye ati singa Bobi yakaya n'agenda wakakande n'aggulawo kanisa n'avaawo n'agenda babamuga omulaba agenda bannabbi ba bulimba ng'agenze wakakande omukulu tagala n'agigulawo omukulu ng'okole omukulu kyaleka yalokoka nolaba noganebana ati tudde ku kyetuteekeddwa okukola tudde ku mission enjiri our great mission commission tugimanyi winning souls nze sigenda vano nga sikibasomedde Matayo kubanga kuŋŋamba nti no kati tudde mu politics mba sikutegeera politics ala atugasa mba sikutegedde ala atugasa tudde ku great commission ya batulekeredde wanga n'abalimu basabira mu makanisa nga mulimu balemeddwa baga balekera okulya enguzi nze kisinga batula mu maaso ze babba eri ze babawa temubanyegako mu abaana obukulu bakulu abakola zi poliisi zonna basabira mu kyaki naye temubagala kubananga mutulugunya abantu so mu butuufu tubeera ku social media naye ogenda okola ddala efujja erikolebwa wano mu nsi tebabyogerako ebirowoozo byonna birokengedde ku bisiyaga ebitavangawo wana balokole tweddeko ekyaleekawo endogolako bameka abayogera nga boogera ki abantu so kanisa simanyi twekubidde nnyo nze tinjagala ogambe kanisa oba mwagala temwagala bugenda ku kyolo nga kuliko omuntu omulala oba ekyo okyagala oba tokyagala maze bakanate kitasoboka God has a final say yamanyi what's next yamanyi ekiddako kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubatiza okuyingira mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amina alizo kyensaba pasita oba oliyo nga gwolina okubikulira mukama kwakuwadde kubeesimbyewo funayo abantu abajjula omwoyo mu kyaki batono bati stand with bayimirire musabire ekyo ekintu balina okujja mu congregation kuba congregation ojja kwogera mu bantu abatabitegeera bakuinterpreting bulala funayo abantu bomanyi nti bano message ejja kulinkinga oba bataano oba bana noba nabeegayiriza 10 funayo bomanyi nti bano 10 tusabire kino bakati ekireesa obuzibu ebyo bagamba nti byalimu gundi yakwegaya kirabika era wali abakolaki so mayo nali eri there is a way the devil handles these things si buli byamandi abiwulira byonna wali abamanyako ebimu walimu nga muli green temulina nakyo mumanyi mulabiraawo kakati ife ate emirimu ajjumi weweevu nnyo giringa wacapati wane capati ezito walupapula kale funa kristo nga tonafuna kristo nyala nkutegeeze kino oba gwe mulina gwewagira kibeerenga kugwe personal tuleme okuspoilinga ate abantu baana abala tuleeta ate divisions ekintu ekyo kikirungi gamba yesu nkwebaza olunaku lwaleero nkuddiza ekitiibwa n'amatendo era nkwatudde olw'omulokozi wange ow'amagezi gange ow'emirimu gyange n'amaka gange mu linnya erya yesu amina era amina ddala kati gwe gyolumanya nti era politician bagenda kozesa kanisa kubanga population ya Uganda side eno yesinga ki abantu abangi kati era they will disguise eno period ya disguising kufuula bufuuzi saawa zino buli politician abasinga beboogera bifu ebiwedde kati mu butuufu ongambe gundi simanyi kansala mugenda kulima enguudo kansala ali mu luguudo nga n'olulwe eremera okwata enkumbi olugazi eyimu ennyini atereeze era janugamba ogenda kulima oluguudo kansala emupi tebasobola noza mulaba twatereza natereza kudiru ki saawa zino bayisayisamu bitrakita president jagenda oyita nolaba nga bayisayisaamu era nabyafere nabyebyo bamutomeza ebintu ebisinga byonna bamutomeza butomeza alina abamwetoolodde awo akakundi awo nkwa zinyooka buyonzi nkwa ziri ku ggwanga ziyonka okitegere waliwo ebimu bye tumunenyeza naye nga
waliwo abali awo bavulugu. Ntegeeza omuntu oyo teyandibadde mubi naye abamwetoolodde bamusinze omusiga ekifaananyi bwe eri awo. Awo omuntu agenda ekibya nti kati ekizibu kumanye omwana w'omujinya. Atuuka n'akubira oluyi mu bagenyi. N'alukwokya. Kandi buli gyaza okukuba nga tofaayo. Bwe kiri. Kakalo byamukuba. Ate kati w'omuddiza agenda kukuvuma. Oswale. Kakati bano yabajinya. Babbi bakoze tabakotena kyabakola. Abakoze vulugu. Osuubira nti agenda kuvayo abeeko kyabakola. Bayinga omuswazi. Kati buli kimu yeefula nga atawulira byakwogerako bwogezi. Kale bwalwanyisa enguzi awo eba emaze. Naye nze kisinga okunzesa n'abajiri obwo beekaza beemanyi naye naye avaayo ngenda kulwanyisa enguzi. Enguzi esobola okulwanyisa nguzi ginaayo. So yebe politics. Wama David Kristo yamututedde. Politician teri agenda kuyambwa dogo. Yadde n'omu. Ne gavumenti nowe n'akyuka teri president agenda kwata ssente azikuwe. Ne wanaazikuwa ng'okyalina ebikusumbuwa zijja kufa. Wabula weetaaga kusumululwa nti gavumenti niweba ekyuse obe ng'oli wa ddembe. Neba tekyuse siri Mukama ajja kuba engeri yonna gy'akola akubeesewo. Kale katwetolemuko tujja kudda n'ekitundu ekyokusatu. Bulungi mwerawa. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.